Abalabi baffe abalungi abadde Mix Media mujje baliko gye mutuusaako engala manya n'eddobooza nkosseeki President w'e Masaka City. Bambi subscribinga, likinga, commentinga, sharinga, followinga The Mix Media. Bambi gompya subscribinga kona ku kadde omale onyige all. Obeerewo ng'ofuna obubaka bonna bwe tubatadde wano ku The Mix Media. Ntumirako abantu abali mu Nnyendo, abali e Mukono, e Kyotera, e Kaliisiza, Eggulu, Ejjinja, Embalala, Arua, Rwanda, Kenya, mambo vipi? Tanzania, mambo vipi? Ne South Africa mugamba mutya? N'abantu abali Entebbe mbagala nnyo. N'olwaleero ntuuse nga mbaleetedde ebyobugagga bya Andy Mwesigwa. Ono yali munyenye oba yali star mu kuzannya omupiira, weewaawo buno obudde yaguwummula. Andy Mwesigwa musajja ayina akasimbi, akasimbi asinze kajja mu mupiira, oba ogwo mupiira gwazannya ogwo gw'ensimbi nga lijja ez'enjawulo esinga obungi azanyiddemu. Emitendera gyonna ne waffe Uganda agizanyiddemu. Andy Mwesigwa ebyobugagga byavuddeyo byatulaze, akasimbi ng'asinze kakolaawo mu mupiira. Mu 2000 yali mu Naire FC. Bino ebyobugagga byavuddeyo byatulaze. Andy Mwesigwa akasimbi mwasinga okukajja. Mu 2000 yali mu Naire FC. Awo akasimbi yali afuna akatintini lw'okubya ekicuba bwe bakuwaayoko kasente kabeerangawo naye nga si ke kanje nnyo. Mu 2001 Mbale Heroes buno obudde eri awo yazannyako mu Uganda Premier League ne mu Championship wane waffe Uganda, era akasimbi yafunayo akatonotono. Mu 2002 yali mu AS Villa gye mumanyi nga Villa Jogo Saalongo, yagirimu akasimbi nga bamuwaayo akatonotono. Weewaawo akapiira ke yazannyanga bano bo tebaakalabanga, naye nga akapiira yakakubiranga ddala, era akasimbi nga bamuwaayo. Nga bw'omanyi ttiimu evudde eri mu Big League gy'obadde ozannyira n'ojjako mu Uganda Premier League, weewaawo akasente kabawo akatonotono. Mu 2003 okutuuka mu 2006 yatandika okuzannya omupiira ogw'ensimbi, ezo ensimbi enzungu, ensimbi ez'abamagulu meeru, ensimbi eza $, eziri mu pawundi, kiyite IBV. Akasimbi aka $, ak'ejjuuni akavuddeko alumbye akasimbi ak'amakolooni ka $. Mu 2010 yazannyira Queen FC nga wanaafunira mu $4 eziwererako ddala, gye yava ne yeegatta Adambasel FC ng'eno eri Kazakhstan mu 2014. Ttiimu eno Adambasel yagizannyira emipiira egiwererako ddala, era nga akasimbi akafuna kalawensi akafuna, ate eno ng'afunira ddala n'akasimbi akawererako ddala okusinga bano abaasigala wano. Era olaba akasimbi akagiramu ddala nnyo mu mupiira ye Andy Mwesigwa. Andy Mwesigwa mu 2015 yazannyira Cyprus FC, era akasimbi akafunira ddala ng'afunira ddala akasimbi akakazungu ka $. Mu 2016 Saigon FC ng'eno eri mu China, era akasimbi akafuniranga ddala. Akasimbi k'e China kangi okusinga kewane waffe Uganda, era akasimbi kano yakaggirangayo ddala ng'afunira mu pawundi, ng'afunira ne mu $, kisinzira eri sente ze baakozesa, era ke kasimbi ke yafunanga. Alawensi yabeerangawo buli muba muzannye maaki, akalawensi kabeerawo, ate bwe mugiwangula mulina akasente ke mufuna, ate bwe mukola amaliri era wabawo n'akasente ke babawaayo. Akasimbi yakafuniranga ddala. Ate ng'abadde muzannyi wa Uganda Queens okumala emyaka 12, weewaawo egyo emyaka nga 6 yaliko kapiteeni w'eggwanga, era akasimbi yakafunanga akasaala ne ka bonasi nga kafunanga kapiteeni. Andy Mwesigwa CEO wa Mexico High School awo mu Wakiso, ng'essomero lino lya senior nga lisomesa abaana abalenzi n'ab'obuwala, era akasimbi likasasulira ddala. Ate nga kuliko ne vocational, nga kuliko okwolesa ebitone mu bayizi, okuli okusamba omupiira, okubaka, okudduka, Olympics n'ebintu ebirala bingi nnyo. Ng'ate bayigirizaako eby'emikono
okusiiga ebibumbe, okubajja, okuzimba n'ebintu birala bingi nnyo. Era akasimbi kano bakamuweeredde ddala. Ng'olaba ebizimbe ayinawo ebirungi, olaba administration block, w'olaba eby'abaana bye basomeramu tebinnaba kuggwa bulungi, naye essomero lirinaaba liwedde lijja kuba ly'amaanyi kuba litudde ku yiika eziwererako ddala, ng'ate ayagala okuteekako n'ekisaawe eky'omulembe nga waliwo baddukira, nga kuliko bazanyira basketball, volleyball ne tenisi n'emizannyo emirala mingi nnyo. Essomero alitereddemu ddala ssente era aligiddemu ddala akathimbi. Ande Mwesigwa alina apartments eziwera mu bitundu eby'enjawulo okuli Kampala, okuli Wakiso, Mengo, Wakaliga ne mu Lubaga alinamu apartment eziwerera ddala, ate nga talina emu yokka. Mu Lubaga omwo alinamu apartment nne eziwererako nno ddala, ate nga zitudde wanene, ate nga ziri mu kibuga, nga ziri ku 1,000 ku 1,000 n'ataano ku 1,000, saako n'ebipimo ebirala ebyeyongerayo nga ziri mu kibuga wano. Apartment azigiddemu ddala akasimbi, ate nga talina emu, talina bbiri, ng'alina eziri ku double room nga kuliko ekiyungu ekinaabiro, store ne balcony, ate nga kuliko ne single room, okokko nga kuliko effumbiro, washroom, balcony, store na parking kweri, ate nga ne security eri ggulugulu. Apartment ekitini nnyo omwezi zitandikira 8,000 ng'ate alinayo eziri mu 1,200 n'okugenda waggulu, nga kisinziira wa w'ogijje oba wa gy'ogenda okusulako. Ye Ande Mwesigwa. Ate amazzi n'amasannyalaze byonna nga kwebiri, akasimbi akagiddemu ddala buli mwezi, ng'ate mu Lubaga muno apartment mweziri eziwererako nno ddala, nga talina emu, talina bbiri. Mu Mengo mweziri, naye ng'akasimbi asinze kajja mu kusamba mupiira. Ande Mwesigwa alina academy ng'eno agigiddemu ddala akasimbi era agitereddemu ddala akasimbi, ng'omwana okuzannyira mu academy eno owaayo akasente akatinitini, weewaawo abeera atumbula bitono by'abaana, n'olina akasente akatonotono k'osasula n'oyingira, okuli emijoozi, kiiti, bikitwala tugende byonna, okuli okusasula bakooki abatendeka n'abantu emmotoka ezitambuza abaana bano. Akasimbi akatereddemu ddala mu academy. Ande Mwesigwa alina ettaka eriwererako ddala mu bitundu eby'enjawulo okuli Wakiso, Lubaga, Gayaza n'ewantu walala bangi nnyo. Olaba okuli amasomero ge, olaba okuli essomero lye, olaba okuli apartment, olaba owali academy, olaba wagenda okuzimba ekisaawe ekinene nga buli muzannyo gugenda kubaako, wamma wanene ettaka atereddemu ddala ssente. Ande Mwesigwa alina ennyumba ey'emu ennyininyini mwasula buuya, ng'omwami ono tapangisa, ate ng'ayina eya bbangalo eyo gy'olaba, ate ng'ayina n'ekalina nnamba. Weewaawo ennyumba eno gy'asinga okubeeramu, naye ng'alina n'ennyumba endala gy'ali mu kuzimba oba gy'alina z'asulamu nga talina eno yokka. Ye Ande Mwesigwa. Ande Mwesigwa alina emmotoka ezo eziri essappe n'ezo ezimukolera emirimu gye. Alina Range Rover ng'eno ya red eri UAU 508 n'ennamba endala kanjireke, ng'eri 4-wheel drive, ate nga yajugulira ddala n'akasente akawera ng'osoogivuga manual n'automatic. Alina Alphard, alina Spacio, saako n'ezo emmotoka ezikola emirimu gye. Olaba nti emmotoka avugira ddala nsajja. Ande Mwesigwa alina foundation ng'eno ewa basala eri abaana abateesobola, nga kuliko abalenzi n'abawala, ebawa ebitabo, okubasasulako school fees, ebya sports, okuli ziggaali, mijoozi, kooni n'ebintu ebirala bingi nnyo. Academy atereddemu ddala akasimbi. Ye Ande Mwesigwa. Ande Mwesigwa alina poloti mu bitundu eby'enjawulo okuli Lubaga, Mengo, Wakiso, ate nga zitudde 5 ku 1,000 ku 1,000 n'ettaka eriwererako ddala nga lya poloti mu bitundu eby'enjawulo. Olaba okutudde za apartment ze muganda wange, poloti atereddemu ddala ssente nga tetalina emu yokka. Ande Mwesigwa alina diploma nga muno ebintu bye yasoma bimuwerere ddala akasente okuli ebya bizinensi. Diploma eno yagifunira mu Bafel Training Institute ejjinja, nga gye yasoma business administration and management, era waaba afunye omulimu buddewo obweddeme nga tali ku kisaawe agenda mu makampuni n'akola bizinensi n'avaayo, era akasimbi akagirabina kuba yabisomera ddala. Musajja mulimi ate era mulunzi, ng'alina
ng'alina ente, embuzi n'enkoko ate alima n'ezo enva endiirwa. Wano asinga zirimira ku ssomero abaana ne balyako naye kennyini n'alyako. Mu bulimi n'obulunzi atereddemu ddala akasimbi. Social media emuweredde ddala ssente okuli zi website z'amasomero n'akademi ne apartment. TikTok naye emuyambye nnyo YouTube mu kutumbula ebintu bye. Olabira ddala nga Kasimbi akagiramu ddala mu website. Ono abadde brand ambassador mu makampuni ag'enjawulo okuli okwo kusayininga zi contract mu makampuni ag'enjawulo ezo zigenda omukwasizaako naye kennyini ebintu byakoze diiru zayisizaawo mu mupiira okutunda emijoozi saako n'ebintu ebirala bingi nnyo. Era Akasimbi akakoleddemu ddala mu contract zasayininze ku makirabu ag'enjawulo. Bonus singa tuba tuwangudde ekikopo biki bye tufunayo otumalira mu bifo bwe biti biki bye tufuna. Ono alina ekisaawe ng'ekisaawe kino kigenda kubaako buli kintu okuli ebyemizannyo bye bakolerako nga basketball, volleyball, tennis, emisinde nga ku kisaawe kuno kwebiri okusinziira pulaani gye yayisa. Ate ng'obudde bwonna kigenda kuba kitandika okukola nga gwe oba yagadde okupangisa owayeko akasente akatinitini. Weewaawo buno obudde bakubirawo akayumba ne basasulawo akasente akatinitini. Era ekisaawe ebyemizannyo ekinaba nga biyiseemu bulungi ekisaawe kino kijja mukolera ddala akasente oba kigenda kukolera ddala akasente. Okusinziira omukutu gwa Forbes magazine gulaga nti Anne Mwesigwa sente asinze zijja mu kukyanga kapiira. Wamma gwaleeyo totuulira kitone kyo mwasinze okujja Akasimbi era ffenna mwe twasinga ennyo mutegeerera newe abadde kapiteeni ttiimu y'eggwanga Uganda nga wano Akasimbi wasingidde ddala okukajja nga sente asinze zikola awo mu Asian kuba agamba ze liigi esinga okubeerako Akasimbi akawererako ddala. Agenzeyo osobola okufuna miliyoni 3 ne zitulako akawunti ng'oziterese buteresi saako no komishoni gwafuna ng'azannya omupiira singa aba awangudde oba nga bakoze amaliri. Ate nga ne ku Uganda Queens yali kapiteeni mulamba era nga Akasimbi akafunayo akatonotono. Ate ne liigi zazannyiddeko wano ewaffe Uganda okuli zivira Zimbale Heroes Zinairo FC ezeyejjinja era olabye ddala Takasimbi yakafunanga katonotono nga sente asinze zijja mupiira ng'okunoonyerezebwa kuno kwakolebwa mu 9/5/2025 Forbes magazine. Bambi subscribinga, likinga, commentinga, sharinga, followinga The Mix Media. Era omwami ono Akasimbi ayinawo akawera era nga balirwamu bukadde na bukadde. Olaba apartment ennyumba zaalina biki masomero olabya ddala nti wamma Akasimbi akayinamu akawane waffe Uganda. Nyongera okubajjukiza Masaka Jonadiwe yanga balina ebizimbusa byonna okuli langi, seminti, ebya plumbing ne langi yenna nga basangibwawo mutundwe ku madaala. Bakubire ku 0787991202 bakuweereze. Masaka Jonadiwe abakwa ne free delivery bakuweereze ebintu eby'okuzimba. Amannya asigadde ankose eki President we Masaka Ssaabasajja Kabaka wangaale mubeere bulungi mweraba. Bye bye.